protocol lwaliragiza okubeera omuzibu. Maama n'alinnya okugayaalagayaala kuno kutusuula mu bizibu ddala ku myaka gino n'alibadde ali bwe simanyi mu protocol y'abakulembeze ab'ennono. Naye munzikirize Maama Namasole bakama bange Bakatikkiro abaweereza ne muwummula abakulembeze b'abantu mu madaala gammwe ag'enjawulo, abazadde abatuzaala, abazaala mwannyinaze eri mu lugave ate ne batuzaala ffe mu ndiga. Mwenna abagenyi baffe ab'olwaleero, salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebigambo by'olwaleero biyinza okuba ebizibu okubirannamya, naye mukkirize nti abakakaalukanyi tutera kuseka luvannyuma. Olwaleero nange nsese bamaze ebbanga bano abatuteekamu ebifaananyi ne batulowoozesa nti mikwano gyaffe nnyo, ate nga nabo balina ebizibu kuba abafumbo balina abaami n'abakyala, naye balina ebizibu mu maka. Ebyabwe tebabiteeka mu mawulire na ku TV, balumba byaffe bye baagala okwanika, naye be baffe ate tunaabakolera ki? Abagenyi baffe mwenna bannange tusanyusa okubalaba, mwebale kujja, naye mukkirize mu butongole nyongere okwebaza Maama n'Abagereka. Akaana ka maama ako kaŋŋamba, Maama namulabye ngamba Leema weekaniikirira watandise otya nampitiraitiramu. Leema webale kubeera mwana mulungi. Era mu maaso go Maama n'Abagereka nzikiriza neebaze abaana bano bonna mbeebaza, naye ate bano kambeebaze bw'era abalala n'abeebaza oluvannyuma. Tulina mu nsi y'abayimbi, abayimbi mulina okwerwanako mulongoose ensi yammwe. Kuba ensi yammwe omuntu ajja n'agyonoona mwonoonyi ng'agenderedde, naye mwe atabaagalaani. Enyambala eyo mukyongero gitunuulira. Ffe ebigambo bye tubanyumirwamu tebiri mu gisambi eno gye mwagala okutulaga. Naliko ku televisioni lumu nga ndaba Ssaabasajja yali mu lubiri, naye nga mumuleetedde abaseeku bamuwemula baziramu, era nabye kulaba Ssaabasajja bamusituddewo ng'amba Buganda bwo abanaabutereeza be baani. Njagala neebaza omwana wa maama wange oyo Leema, akyali muto, ensi gy'alimu y'abayimbi, erowooza nti okulaga abisambi kwe kuyimba, naye Leema eno ensi abantu abali wano bonna nze mwanyi okunsaasiranga, mbadde ani ng'ayinza obutamanya nti nze ndi ku mugugu gwa kaadi. Naye ze bampa baazimpa n'empaka lwe nafuddeyo ne bagandeko temumanyi kino kintu kino nze Isimayiri mutabani wa Bulayimu. Bulayimu yasaddaakaani, kakati mwenna yasaddaakwani? Tuyinza okuba tuli wano nga n'abanfuma weemuli. Naye ng'omusajja omukulu nagamba nti abantu bonna mbakoze eki? Mbasonyiye. Tunaabeera ku ekyo ye ate n'omaliriza okuggusa luno olubimbi lwa leero, era n'osigala ng'okyalina bw'onyiigira. Njagala neebaze mwenna bannange, naye kye mutukoze Leema ne muko bano b'abantu be twayise ku mukolo, sijja kusibamu mutusaze.
mutabani wange research wange mpulidde abateeka ku maanyi ne mukuba kundu nalabye emanga basinkanye Ssebunya ne beegwa mu kifuba mwendanga mulinyanga ababuuza nti mayiti z'abakitamu ziryawo problem temwapa mukisa kutunula abantu be tugenda kuyita invitation tuziwa baani ne mutuleetera klasi y'abantu abajjukira bakitaawe ne basenga abo ababafaako ande obuzibu bwe tubaddemu wiiki 2 emabega nabadde ku mukolo nabadde ne mwannyinaze RDC wa Wakiso waali Rosi Kirabira waba wali awaliko omukono ndooza atambuddemu naye twabadde ku muganda waffe yafa abaana ne tubakuza Saddaamu Mbago twabadde awo naye bali abaana senga nategera be naalipangisiza bakyabula omukulu ne bakukwata okuva lwe twatuuka bali nabo balinganga be bakawandiisa mu ngeye tibakawandiisizza jjo tebannaba kunywera nakumanya byetaaga kukola leero mmwe mulinganga bwe twajje ennabbingo mu tawuni mutukoze bubi nnyo ku mukolo gwaffe guno tetwategeera saagala bali nga tetwali bayise guno omukolo gulimu ekyolowooza kyonna gwalibaddemu akajanja konna k'osuubira naye klasi y'abantu bonna bwe bava nobeeralikirira okubira panado makati katubaleke tetulina kyakwakolera lema nemuko Hamza Dokita bego bebonoonyo omukolo gwammwe kino ekigwano singa abantu tutangira batangire temusembera wa maama n'abagereka temukole naye nga bali wano bonna bwebateekemu wano ekintu eki ojja kubalaba beebo so ekyo katukite tukiveeko nja kusaba oyo omuwala Safu Gomya abatesitesi munzikirize gwesize munnange gwetolingo olwo gwenkwagala olukumala ngodeeka olwali kitubeeza ku mukolo okufulako nga leema bw'atagamba Ssebunya nti ye waakirikala amwesize tali mubonyaabonya ekyo bw'okimala olwoba okoze nnyo abaana abawala 2 abasatu yereemu oyo omwana gw'abantu bakwagala abaayuka amabere g'enjwamu bamwekubira mu ngalo mugate nnyo ali ku 10 lwaki mubaleki naye leema wayingira ensi ng'oli muteeketeeke leema takoze ku buyaayi leema wetubeeredde mu nsi ng'ejjudde obuyaayi tomulabyeko ku social media naye nga leema bw'agamba nti ngende ku social media leema ng'asobola okukola statement eki ebiri n'osala tikiti n'ogenda ebweru n'otadda ani akigaana bala bakazi tubeera nabo naye batumanyi nnyo waluyo omugamba nti ajjeyo mwami wakuwulira ebikwata ewuwe naye leema yasirise mpaka n'olwaliro baanayogera leero situmanyi so leema tukwebaza webale mutatuswaza era kyekugamba nti leema obufumbo tebabukolera ku social media obufumbo tebabukolera mu mawulire walibadde kusinga okuba mu mawulire lwaki wali okutte kyamaanyi yimirira muko bongere okulaba oyo omusajja afunika ekampala wano oyo tuula muko kati awo mutandiikiriza mu abeeguyi ekyo kyekyabaleese wakola temwakoze naye ne mubeera mu mubanga naye kati akubulira tangisi leema weera abantu bakwagala yamubadde mubiraba nze ekizibu twakuba ndi muzibu ate ngera nabagamba nibaga nti nze mwani waliwooze entalo ez'ensi yonna nnyingi naye bwe nalaba kalo kawa okutuwaaka ninga nti ako ngenda kakuba mangu gwogoloze
nze era kyogera nakakuba mangu nenkogoloza nengati nze ndi ku ddiini ndi ku buwangwa. Munnaddiini ky'omukristito oba omukristaayo akkiriza okutuula n'omwana wo mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa taliiyo. Omuzadde yenna ekyongo kiwulira kizito. Kale bwe tutuuka ewaffe eno mu Isiraamu ate ne tuyitirira newakubadde ate byaffe si bizibu. Ffe sitwagala kumala genda kutwala bbanga ddene. Tugamba nti kasita musiimagana nga mujja ne bw'ataalize mbaze. Nze yalibadde mukoddomi w'omuntu n'aligenze n'ekimala. Naye njagala kubategeeza agafa enabbingo ti olwaleero mu butongole abooluganda abako n'ab'emikwano tumaze okugaba Rema Namakula na kumugabira Hamza Sebenyago. Mu butongole mukyala we tukutegeeza Sebunya nti mungu tutwogereko ne kubiyijja newakubadde akyogerako si yakireeta. Tukutegeeza nti ne bwe mba mukedde nkya n'oga nti ono omuwala anfuddeko okumuziika fe okujjamu nga gwo kitwagalizza naye tugamba nti tukuwadde rehema yenna tukola basitwagala kuba nnyo na wano rehema kasepiti kapya akatamu akapya n'omugole bw'ati kawulira muliro ki muliro bubereberye totwekwasa Sebunya mukyala w'obuliro tusaba nga abateere baraka mu bufugo bwammwe. Ekimu ku bituleese wano kwe kwagala okuba tuli mu semina twagala kubalaga nti alina omwana omuwala oba ow'obulenzi nammwe abaana ab'obuwala oba ab'obulenzi mutegeere nti omukazi bamuwasa bati nga Sebunya waze n'awasalayo. Musiraamu tugamba nti fankihuhunna biidhini ahlihinna. Omukyala muwase ng'aba famire bamaze okukumuwa. Si byakulonda kkubo. Era abawala njagala mulekerawo enkola ey'okubalonda ekkubo. Oli n'agenda n'agula obusekuti n'akuteeka awawe n'atandika okulowoozesa nti oli mukyala we. Omukyala bawasa muwase n'omwami, omuwala bawasa muwase n'omwami awasa buwasa. Njagala mwejjemu enkola mu ddiini zonna teriyo oba ya culture ya buwangwa n'omunaamulira. Ffe mu ddiini bakugamba olina okuzaala omwana mu mukazi nga babawooye n'obukatuliki bwe bugamba n'obukristaayo bwe bugamba ebeera kuwasa bali ne bagenda mu mpeta ffe ne tugenda mu kuwoowa. Ekyo bwe kityo. Mwe abawala n'abalenzi abawala okusingira ddala omusajja takulondanga ekkubo n'akuzaalako abaana ne bwali bakuzadde mu balongo nga tagenze kuwoobwa takuwasizza mu mpasa ya ddiini oyo aba mukwano gwo nga mwalabaganako taba mwami wo. Era yenna ayagala okukwasa omukazi ow'engeri eyo waddembe ne bw'oba omusanze mu maka g'oyo alowooza nti mukyala we genda omugjeyo omutwalo omwewasiza.